Alright, abali ku Sakata Vibes, Nze DJ Senior B, Darume Kisuza Manyiga Mgongo yali ku kamera tutuse with another special edition. Tuli wano ku Tipsika bawe mu 360. But gere Tipsika wache tuba tukuba bulango bulijjo. This is what we mean every time when we come here. Danos representing bano ba sponsor baffe babaddeo all the time nga batambula na fendo zo bulango muze mbulaba era ensonga lwaki tusazeewo leero kano kakyati tukalete wano. Restaurant eri open oso kujja n'olya ekimere abankoko oba muchomo oba piraawo owa kabiri segera era okongeza kuba sponsor baffe temwerabira nti Luwombo restaurant gyeri wali ku Kyebusaabala genda oli Luwombo lulina kyo Luwombo luli made in Uganda Luwombo lwemere nganda understand wali ku Luwombo restaurant ku Kyebusaabala ate nga tewerabira oba yagala gula bintu online too fast genda ku Mwema online stores obengo booking ekintu okisasule tukeko mu time eyembagirawo kigulengo oli wakanga tuvuddeyo tononenya transport nti ate wetaga kugenda ludda wate tuuse yate kafiye kokute kyolina kola kyoka Mwema online stores ensonga zibe nga zigwa osigade kintu ekyo yaman bless and respect everybody watching yona jesinzira okuba oli wakabe nnyo abasubscribing nga mwemusinga abasharinga mwebale nnyo ate bwetu tubeera Manyiga Mgongo yali ku kamera ensonga zonna nga azikuwa Nze DJ Senior be bakoyitani amanya bampita Ozil the designer nawe oli mu group ya Jacob tolim toyagala nandi agadde naye oba sinafuna access atonafuna access njagamba madamu akusseeyo njagamba mukyala wa Jacob akusseeyo omumanyi ogenda funa omukisa ate wajja mu inbox yoto mukwana cyali muto sinatandika kwana munanga muto omuto nizo musabo mwambaza. How are you? I'm well, how are you? Bakoyitani? Darling Dan. Ulira gwe ulira amanya ge balagira mazima ekati manyi gwe oluzungu olumanyi gwe ojja kwogera erinnya ly'omwana libenga lyoyisaako ekyangwe omwana alina kubanga erinnya olyogera n'aliwulira nga liseerera okay naye tuli naye ku ttebo wano mpolampola tugenda batunyumyamu ensonga enkulu ya omuyimbi KETRAH. Lwaki KETRAH manya gonna? Linnya lyange. KETRAH linnya lyo? Kuvadde? Kuva gwe bantuuma. Ani ali kutuuma? Mama. Mbadde manyiga namanyago ku Facebook. Nedda sebo. Onenga ku Facebook oli? Iye. Otunnyo otulaba abaana twebepatika. Ntulaba? Olyokozesa nga stage nemwera? Era lyenkozesa. KETRAH KAJJUBI. KETRAH KAJJUBI. Bakajjubi baba bajjubisa sikyo? Semanyi. Kajjubi weddira ki? Nsenene. Weddira nsenene? Bano nga mulabye n'ennaku. Nga tubalidde. Nga tulidde ensenene. Nyabo Katonda wange. Muli mutya? Mwetuli. Ate ekyembi nabanga avana ku lwe Masaka. Ku lwe Masaka. Bananga b'ekiko baleseeyo. Bajja kubuuka ne mujja babuuka mu COVID teri yali kale baabalya naye nga si kinene nnyo. Kati olowulira otya nga abantu balya ensenene nga gwe tozirya? Nange kireka nnyina byendya bye batalya. Nga ki? Ngente bibumba mitima ensonga enkulu Manyiga Mgongo kamera talya nnyama era awulira ennaku nga nze neemiisa era step eddako wano agambye embunga ente kati nze ndi wante naye njirya kinnumirawo weddira ente naye olya ente ate empoomero ennyama kati weddira ki ekituufu n'ate ng'ogirya gwe ogonsosa okulaba ali omuziro gwe ogwo si mululu maama ab'ekika baatugamba tulye buli kika ki ekyo kyabalagira okulya omuziro? Ekyab'ente. Ani akikulira? Katonda. Ssebo gwani? Nze Kakonzi. Mukama Katonda. Okose kuswaza Buganda. Mu Buganda ssebo mwekiri. Ng'olya omuziro gwo? Ab'ente ffe tukkirizibwa ffekka. Nnyabo naawe olya omuziro gwo? Sigulya kuba nze neddira mpologoma etesobola kuliika.
naye ab'ente mpulira nti ente gye beddira teriko mukira. Mpologoma nalinjiridde. Mukira. Ente talina mukira gyeri. Muntu. Mulya bikere? Nedda. Mulya ate zenye? Kati ekikere bandikiyise ente. Bwe mpulira nange mbwe ente taliko mukira ekikere. Ente eyo. Okay, weddira nte ki? Ente eyo eyitibwa ya luwombwe. Luwombwe. Ebeera ng'erimu obutonyeze nga bw'olaba ekigo ekyambalo ky'amagye bwe buto amadowadowa. Kati w'omanyira nti gye weddira senga ebigere byo egenda n'efuluma awantu obusa bwayo n'obulinnyamu n'ekigere tekisobola kutwalira nnaku 2 ng'ebigere bitonatandika yibukako maliba. Eyo gye weddira era n'ogirya olubuto lukulumirawo. So si zino zamaliba ga brown ebintuntu ku mubiri gonna we biti. Ekisegeze ya kala ya plain yo temulina buzibu. Tusabula busabuzi. Kati mumanya mutya nti baseya Anti kyekibi kyagambye olya buli naye bw'olwala ngomanya walidde omuziro gwe. Ala wayina enkodyo. KETRAH oli otya? Stage name okozesa KETRAH oba KETRAH KAJJUBI? KETRAH KAJJUBI. Era nga muna Sakata okiridde. Yesebo. Omwana yeddira ensenene. Tebakugamba nti olina okujubisaamu. Tebannakingamba. Tebakugamba. N'okujubisa sikimanyi. Erinnya lyo Kajjubi tomanyi litegeeza ki? Likomaawo. Okujubisa kwe kusoosowazaamu. Yesebo. Ontegedde ate ndi mubi nnyo. Naye kati siniya ani yakuyigiriza Oluganda? Ate nolaba nnono. Sekandi liryo. Sebo wango badda mu kika ky'enjovu. Oli mulalu. Manyi omusajja wona nzivoola sebo. Olwokuba yali omuziro gwe alowooza kabasegadde tetweddira. Kati olaba ate bwe tugenda mu njovu. Olwoba ofuuse kojja. Nsanyusa. Banye nazze be bakuzaala. Eno tolinayo mu. Nsanyusa okulaba. Eno. Je ntunuza kamera. Eno tolinayo. No Wambogo. Tunuzayo kamera. Omukyalo w'Embogo bamulabe. Oyo Wambogo. Nze ndi Wanjovu. Abayimbi bangi bajja mu kuyimba n'amaliriza nga olugendo lumubuzeeko in the middle. Lwaki oyimba? Nkyagala ng'emazima. Naye abasinga babaagala. Naye bibatabukako. Nsonga ki esinga ku kwagala? Mpulira nga nkisobola. Owulira kisobola. Ewaka wali yayimba. Eyakusikiriza oba eyakulaamira. Tewali nno mwattu mpozzi kubalimbe nga bwe naggambye nti bajjajja ne bajjajja kireka waaliyo. Naye waffe tewannaba nze nzekka. Nze kisumuluzo. Mpulira. Muli bw'owulira music wo nga omaze recording akayimba oba ebiseera bino ng'olina ennyimba zo oba oziteekamu awo n'oziwulira. Kyanjawulo ki ky'owulira kye zirina okusinga ku z'abano? Kyanjawulo kye nzo ziwuliramu. Neebuuza bwebuuza mu mutima gwange nzaani. Olaba oluyimba lwange luyita ku radio okuyita n'abakamiiri. Mpulira. Ndabaddira Katonda munene. Katonda munene. Sokkiriza bino byonna Mukama yabikola. Yesebo era singa teyaliye. Oza nandi kusinkanye. Mukama yatusinkanyizza. Mukama yakitegeka. Kyalimu mu plan. Oli wadde niki? Ndi Mukatuliki. Oli Mukatuliki? Bagamba bwa Bakatuliki baba ne freedom okusinza ekintu ekirala kyonna. Bagamba muli balogo. Kimuloga. Kyazo kiwulira ku ggwe. Abana nga begiwaga wano. Ffe twasomoka Lwera kyekyokka. Muba mwasomoka. Tafunye ne site. Muba mwasomoka. Twasomoka Lwera. Mwasomoka mwajja nabo jjajja empewo n'emisambwa byonna nga byabagoberera. Ifa bajjira mu mmotoka katogamo nti empewo giyita mu bbanga. Simanya. Abayita ku bizinga be balina okugamba n'ebujjajja kuba bo bayita mu mazzi. Ndowoozezza kenfunye eyakasomoka. Ajja kumbulya kyeyaleetayo. Bangamba baba bayita awo mu Lwera. Bwe bajja obuyinja ajja n'akayinja okuva ewaka. Webale. Atuuka awo mu Lwera n'akakanyuga. Muba mutegeeza ki? Sikakanyugangako. Okyakalina? Ono. Onakakanyugadde. Akyakayina. Mulongo akakoko onakakanyugadde. Sikayina.
Tewakaleeta. Eba bitugamba kirabika kati ffe. Nja gezesaako sanga. Olabye ndowooza. Mu bingambye. Kati nedda weebuuze ono si bwe Masaka. Abijjawa. Bagamba awali omukate wabula ki? Muliro. Ate abangi we basonga olusi wekyabiikira. So tulowooza. Bagamba siniya nti bwe mbandoga wataloga wandaba otya. Sengeza kati either mwe mwina gye muyitira osobola okulaba aloga okusinziira ku byakola abamu batambula bawe beeyogeza abamu bakola ebintu ebisukuluma kufe bye tukola so nomanya nti wakireka aloga ikusinziira ku byogerwa n'engeri gye tulaba ku TV eddogo gye likolamu Nigeria temubiraba mmwe ati kati bi Nigeria ati kati tuli Uganda ate baba bazanya film tibadala nembadde simanyi mbadowooza nti kati mmwe ekintu mwakimala engeri gye mwasomoka lwera ensonga nawe osobola okugenda n'omusomoka tulitwaniriza oba tebakuzaalayo ffe twaniriza kale zaalayo zaalayo amaanyi ojja kujja nago bazadde we bakanyugira akayinja gwe n'osala busazi najje Kampala mami namuleka waka basi najinyira Masaka mutawo bayimbi kiwe wegomba buli muyimbi ayimba obulungi ekala ayimba ebintu ebinyumira nze nganze ezo emboozi bazoogedde ne batugamba sijuya buli muyimbi ayimba obulungi naye muli mu mutima sikulimba muli mu mutima tobanga bano abantu abaagala okulya ku NRM ne NUP salawo oli wa NUP oba NRM olina omuntu oyo mu mutima gwe twagala ani gwegomba for sure simulina naye omuntu kangambe omuntu ayinza okuyimba ekintu n'empula so touching mmanya nti oyo mwetaaga for example ngani Weninwaji Rema Namakula omukyala omumbejja w'ettoro Juliana mpulira yawulira kayongedde nako omumbejja w'ettoro omumbejja bangi ne ba upcoming mulimu aba like kala abatali nnyo bataludde nnyo mu system bangi aba waliwo omukyala mwala Fresh Love anyimbira bulungi asava kembira bulungi balinza ndabikira bulungi ndabikira bulungi talina okuyimba wakabiba anyumirwa byayimba sowazaawo nyaawo singa bakuwaamu obulamu bwa Juliana lunaku lumu kiki walikoze tebisobola kuggwayo no just weyonga ebintu nga bibiri byolowooza kunogamba singa yenze Juliana era tekisoboka tekisoboka wangi tekisoboka tasobola nzondaba wano nga seebuzaabuziza nga seetoolodde ne bampamu obulamu bwa pulezidenti w'e Uganda olunaku lumu bwe luti nsooka kugaggawala obwavu bunnumye era ogwo omukisa sisobola President Kyagulanyi ngamba Museveni nsooka kugaggawala kubanga bajja kumbooza bwe wali pulezidenti olagawo ki ebyo ebisigadde muna nenyanga luvannyuma simanye tewatereeza kino simanye tewakola kiri naye nga akasente ndinamu yesebo anti baba kakwadde lunaku lumu katolaba obeera olumala kitegeeza obizaayo wanganye lunaku lumu kitegeeza obizaayo bwovaayo nedda bwovaayo bakujembulamu buli ng'okomawo mu ordinary kiki kyowandikoze banna yennyina ebirooto singa baba kuteredde awo ogambye Fresh Love ne Weninwaji ani gwe wandisofuula mangu mukwano gwo bansooke Fresh Love oba yali mu kategori yange kale gwe nnengerako bwe ziba bigere steps kati ndaba ono ali wakiri kumpimpi naye Nwaji nga ndaba ali wala kitegeeza manyina kukola nnyo kiki otegeeze wala nekumpi ngambye footsteps nga olaba amadaala kati ndaba bwe mbanga ndi kulisookerako kale Fresh Love ayinza okuba kuli okuna ate Nwaji nga alinga kuli amukaaga kati mba njagala ne mbava mu mitendera music omutwalanga ki kyakusanyusa mpulira nga ansanyula okola music lwa mwagala then
ne muuliramu n'emirembe. Omuliramu n'emirembe. Okay. Baby abasenga bakola music kufuna sente. Ezo zijja siganye tewali muntu ayinza kwagala kola kintu ng'afiirwa. But nkyagala. Ate nkiwuliramu emirembe. Okay. Ega bwe nnyimba mpulira yange ebimu ku birooto byange bituuka. Esther gyoyimba ogambye wagita batya? Gyogambye efaanana nga ya Flash Love. Sina stories nga Flash Love. Ngambye bugambi nti annyimbira bulungi. Style ye style. Sobola ogiyimba. I think eyange ennyimba Afrozo. Naye bw'abanga byayimba mbiyimba kitegeeza ayinza okuba nga anninaanyi. Ne bwe ninwaji naye byayimba nsobola obbiyimba. Mbigeegeenya. Okay, buzibu ki bw'osanga? Buzibu ensanga? Binza kuba nsawo. Bw'oyogera ensawo oba otegeeza ki? Oyagalayo emitwalo 5? Oyagala? Nedda. Mba ntegeeza ekintu ekiyinza okumpushinga kale kaŋambo abantu okumanya nti like nina talent. Noyite wantu nga bakuba akayimba ko, noyite wantu nga bakozemu challenge, noyite wantu kagande bakuwa kumi. Sente nze bwe nsuubira mu bulamu kale like nze bwento bwe nsuubira oba ndowooza ntono ne bwento bwe nsuubira kubanga ndowooza emikwano gino era abantu abasinga bagikola mu mbeera eyo. Okay. Togenda kwekuumira waka ogambe nti banaakumanya baba banaakunoonya era oteeka okuba nga olina ekyenjawulo kyosinga kwoyo akola ki akunoonya. Kati nenkizingira wali ku ssente. Bw'ova e Masaka n'ojja mu Kampala obulamu bwalinga bw'obusuubira oba bingi byakwewuunyisa? Wano baba okuhasolinga kunene nnyo. Okuhasolinga? Ohasolinga w'oli? Yesebo okubeera nti sagala kugamba nti mpayo kino sirina kino olina okuba nga okola sinatandika. Okola otya music nga tokola? Kali akatini ke na savinga mu mbeera emibega nga neteekateeka nti njagala okuyimba ke kabadde kakyanyambako naye lwakuba kasaanyeewo. So wali weeteeseteese okuviira ddala mu bintu ebirala byonna ebyokukola oyingire music n'obulamu bwo bwonna? Nga nyingire music naye nga nnyina ekiteekamu like nga bw'ogamba nti entandikwa. Nga nyina entandikwa nga mmanya nti nyinawo ka business kange nsobola okukajjamu emitwalo 2 ne batambuuza nti zirazeewa oba olina atagamba sente zange ozoonoona. Weeyogereddawo wennyini nti olina atagamba ba sente zange ozoonoona. Oli mufumbo? Nedda. Oli mufumbo? Katimbu ki? Mbonoonya bakunoonya olaba bakulaba? Noonya ssente kukola kamundongo eyo ebisigadde binezimba. Tufuna omusajja ateeke ssente mu ndongo? Oyitabye? Musajja oyagala ssente oba? Wayinza okubaayo n'omukazi asobola okunteekamu ssente mu ndongo. Kale tufune omuntu ateeka ssente mu ndongo. Abasajja banguwa because abaasiga omukazi abatasiga nange sente z'ekikazi ziruma. Kivulaba abakazi abo tugira tubaleka. Sente z'ekikazi wali ziriddeko? Tolyanga ku sente za kikazi? Bangamba DJ zibawomera bizirya nnyo. Maanyi ga mugongo. Mulya sente z'ekikazi? Baani mmwe baliwa basiniya bbi. Tete tulya ku sente ya kikazi nga tulekaawa abo tebazigaba. Kale anti sente y'omukazi bayiyenga ye ogabako mama wange mukazi munno mwagalanye. I know bambi alaka naye akwagala nnyo. Gwe manager wa KETRAH? Nedda. Okola ngani? Ndi sister we bodyguard. Kyekyo. Basebo ne banyabo mbanjulira bodyguard wa KETRAH omutima olunjo mutale mu West full shot abaana bamutegede bulungi. So bw'ojanga oduma kanyama wali ajja kugadinga atovanga kanyama goto gwekonako n'osiima busiimi nonga mbadde nsaba neeyongera okukoonako. KETRAH biki byagala kola music byewaligambe nti nsaba kama mpa amaanyi oba obuyinza oba omukisa nfune mu music nkole kino? Mmegomba nnyo okuyamba abaana. Okay.
ekyo kyo kale nakyo kiri mu plans njagala kibeere mu plans zange. Okay. Foundation ngeyo. Okay. Abaana. Olinayo mwana? Toyagala kuzaala mwana? Njagala. Kiseera kijja njagala naye. Yeah, nze titegedde tufune ekisajja. Tufune ekisajja. Tufune ekisajja ate wuyo olina single. Tufune ekisajja ate wuyo ne music etaaga kuteekamu. Tufune ekisajja ate wuyo olina n'ekisa mutima omuzadde ojja labiriranga abaana. You see? Abaana njagala bangi like nga ogamba nti abaana bazadde baabwe baafa bazadde batalina busobozi. Okwadoptinga oba okubalabirira abatalina mwasirizi. Okubalabirira abatalina mwasirizi okusinziira ku nfuna yange. Okay. Njagala bye bimu ku birooto byenyinza okugamba nti okukolako. Okay. Buli muyimbi ajja abaawaga. Winning family eriki kiki osinza abayimbi abalala bw'otunuulira KETRAH ng'omuyimbi? Sirina ansa yakyo. Abawagizi bayinza okiditamininga. Bw'otunuulira omukyalo ono ng'ayimba amanyi ge galiwa? KETRAH aba ayimba. Ayimba ekintu ng'akijja ku ntobo ya mutima gwe. Okay. Ayimba akyagala kyaba ayimba. Okay. Era ne bw'okuba bukubi luyimba lwe n'aluwulira ng'olukubi abeera happy. Okay. Kwegamba every time abeera surprised ku luyimba lwe. Okay. Ate nga lwe naye aba surprised. Which means nti muli awulira akola ki? Ayagala. Okay. Ndowooza gali mufu abawagizi. Webale. Lwetayongera omuwagira. Webale. For example, abaana ba requesting ennyimba. Webale. Asanyuka nnyo. Webale. Ayagala nnyo okuyimba. Okay. Nze we nasooka owulira oluyimba na melody. Awuliranga eddoboozi ddungi. Okay. Wano mu Uganda tulina diva. But she's going to be a diva. Okirabye ekintu ekyo. Tebamanyi kaddemu mu Uganda tetulina ki? Mu Uganda tulinawo diva. Mu Uganda tetulina diva. Tulina abastar. Tulina abantu abali famous. Abali famous, yeah. Naye tewali diva. Onagenda beera diva. Thank you so much. Obwowulira obugambo bw'abawagizi abakususuuta muli obwowulira otya? Mpulira essanyu. Maama. Dayira. Munaye nze nalinga nti era nkyabutya bandowooza oba bankiino oba bankeneka. Nze olaba njagala nnyo okubeera mu bumoolye. Empulira nga bampaana. Oh maama. Mpulira essanyu omutima gukuba. Walifunyeyo omuwagizi akunyiiza? Bambi sinakifuna sibawaayiriza. Walifunyeyo omuwagizi akola ekyensusu kyoli tosuubira mulamu nga ddala ng'olaba omukwano gwa ddala? Yakola ki? Simanyi sobola byogera naye nga bambi gye bali. Alright. Oyagala nnyo music wo? Osobola okufiirira music wo? Okufiirira kusaddaaka kusacrificinga okufiiriza ebisinga olwa music wo? Yes, nsobola okulekawo byonna. Abakyala bangi bawaayo obwerere bwabwe okupuushinga music waabwe. Osobola kikola? Ekyo sikyagala ensonga lwaki nagambye njagala omulimu ogugenda okuteeka kubanga era ensonga eziyinza okuleetera omuntu kuwaayo obwerere bwe era biba byanfuna. Ndabaamu nkukubire, ndabaamu nkole kino. Kati njagala embeera gifuga like nga nnina we nsobola okujja akantu akange. Okay. Yes, nemmanya nti kino kiganye lwa busobozi nti tisirina ssente tezimala. Naye kino nsobola okukikola kubanga weeziri. Yes. Kati ekyo mbamanyi nti awo wakiri mbafunyeko solution. Abazadde bo bakimanyi toyimba? Ye bo balire ddawa? Ali awo Nakirebe Mpigi. Wano makati ga Mpigi ne Kamengo. Mpigi Maya awo makati awo. Okay. Balungi. Bakwagaliza okuyimba? Baali tebakyagala naye baaguma kati bakkiriza nga tebalaatona kyakunkolera. Lwaki bali tebakyagala? Mbuna abayimbi bayaaye ngenda kufuuka muyaaye. Oba oli muyaaye already? Simanyi. Tunafuuka. Tunafuuka muyaaye. Wongera okunsabira nneme kufuuka. Abayimbi balimu empisa embi? Ebyo simanyi. Munnaaye buli omu alina obulamu bwe.
era musobola okujaje nga nti ono muyaayo ono si muyaayo ate nga muyinza okugamba omuntu nti muyenga bambi si muyaayo ng'ali kirala nga nammwe mulaba kirala. Ffenna bwe tubeera eyo omanyi omupiira? Emanyigwa netball. Webale nnyo. Abazannya babeera katebe baba balaba ali mu kisaawe ensobi zakola era nga wulira ayagala bamukyusa ayingire bw'ayingiramu era naye ne bimulemu awali enjogera egamba nti nno gunyume oli wabweru wa kisaawe webale nnyo gunyume oli wabweru wa kisaawe wali tonajja mu kuyimba ng'olina ebintu by'olaba byali biki bye wali weesunga okujja mu industry eno oteekewo oba okyuse naffe batuyise kale like abayimbi nabo babayise ng'abantu abalala mpisanga bw'oba oyise ono so sikunsusuuta ate of which nga sikigwana ngweza n'okusanga nga ordinary ansinga singa gwabadde akulira abayimbi kiki wanditereezezza mu industry y'abayimbi? Nanditereezezza mbeera ya byanfuna byabwe tebaganyiddwa mu ndongo yaabwe nolaba omuyimbi nga yakolayo ku hit naye tewo kaseera kati n'ennyimba zizikyakuba abantu bazinoonya bakola batya naye ng'ali bubi abayimbi enfuna yaabwe music bamukuba ne tunyumirwa ennyimba zaabwe ne tugenda mu club ne tukola ki naye music tebamufunamu omuyimbi ayimba n'abawaakabi ne tumuwaana n'alinnya ennyonyi n'agendawa naye n'amaliriza nga sente azambaddemu sente aziguzeemu kamotoka zaafunye sente abeera waka buli kadde tayagala bantu kukola ki kumulaba nti muyimbi abantu bajja muyaayaanira nze nga endowooza yange ngamba nti senga nze nkulira abayimbi nandi making sure nti buli muyimbi abeerawo ne business eri aside ng'eyingiza sente nga si music tugeze nti omuyimbi bw'aba ayagala recording oluyimba nga tajja gamba nti ate kyali wange senior B mwana njagala recording kana akayimba nga alina source mukitegeera omuntu buli wobeera ne source okola buli kyoyagala mukitegeera obulamu bwo obutambuza mu ngeri gy'okola ki naye bantu bangi abayimbi nga bali mu limited life nga tugeze nga alina nga management alina management ye manager amugamba tojja kukola kino tokikola ng'era tajja kikola olw'ensonga yamuwa sente kitegeera naye omuntu bw'obeera ne side business yo ng'erina kyekuwa which means okusobola okwekolera byoyagala byonna kitegeera abayimbi era nsaba nnyo abayimbi buli muyimbi kuba hit funa sente kola business ogenda kwogera muyimbi munno agende ku ntebe wa president simanyi biva mu kusalawo kw'abantu naye nga nze ng'omuntu saani kiwagidde tewandwagidde muyimbi munno okugenda mu byabufuzi bw'abanga si ye ango gye yajjiramu kyandinyumye waakiri oba n'abeera mu bufuzi n'abangu bakalaali eri fayini n'akubayo ku nyimba naye nga si byakugamba nti njagala kubeera artist star muki mu ndongo nze endowooza yange nawe bakubusembayo mbeebaza nnyo nga ntandikira ku ggwe mwami Simyabbi naye olale kusiima bangi tebasiima nenzizaako mwami ali ku kamera ne ttiimu yange eno gye ntambudde nayo mbeebaza okumbeererawo kizibu okisanga omuntu okwefiriza obudde bwe naddala ku muntu nga nze tanaba kuvaayo kumanyikibwa bambi ne banteekamu obudde n'obwesigwa weebale nnyo naawe weebalidde ddala weebaza oli omwami eyampereza ka message banaye nebaza Jackson Mutabaazi Mutabaazi oddala erinnya nadde nnoonya Mutabaazi nentumira ne DJ Rich ebale nnyo abuzeeko buvuzi wano kuba alina byakwasaganya eyo naye nga bambi mbeebaza nnyo omutima ogwo Anyway, thank you so much for watching. This is Sakata Vibes. I'm DJ Senior B. Manyinga Mgongo yali ku kamera. Ngote tubeera wait when we come back to look subscribing, sharing a link. Juweleze banno na beba nyumirwe. Abadde KETRAH KAJJUBI, Diana, Sakone, Ozil. Yeah. Thank you so much. God bless you.